Okay, tandika butandisi tandika patu atendate Nansa Wodo Jamada Video Production Lens Media Production ebega somo kutusako filmu yaffe era bakuletedde filimu eno etandika butandisi era nga tugenda maaso etandika butandisi super group 2 Masanda yetandise mulambalamba era kafero Jamada akomyewo ekyali ntandikwera nga tugenda maaso Namatarani ya Nanyondo etandika butandisi eno sagadde bagikunyumirize Jen Peace Senyonjo ekyali ntandikwa ekitundu ekyokubiri ate nga nekigumya extra nga ne ku mulundi guno akomyewo patu gye tandise egenda maaso Namulema Judith ekyatandika Bukenya Robert nga ne ku screen kwali ntandikwa filimu ya Spaguru Leila Hiba Kafero Jamada yalonza abazanyi ba filimu eno nagambye egenda mu Jamada videography wali eri ku basement floor kwenaje center ekyali ntandikwa filimu egenda maaso ku Bwomi Jonathan editor filimu eno atenga Kafero Jamada script editor ekyatandika butandisi Jemba Faizo Fahari supervising editor Mlekwa Farouk graphics designer Kafero Jamada yakoze ku locations atenga Namulema Judith makeup artist kakadi kigumya Esther transport etandika butandisi Namatarani ya Nanyondo welfare ekyali ntandikwa Namatarani ya Nanyondo story writer atenga Mukunja George sound recordist Rani ya Nanyondo story writer atenga Mukunja George sound recordist Kafero Jamada je director filimu eno katufundikire kitundu ekisooka omwami ono bamutega akokulya ng'alina ogenda maaso bamufunirawo ebintu saagala merezaayo naawe nywako kyayi kumbe mchayi mwe batadde emberebeze nywako kale nkugambye saagala ate byakunkaka omuntu aba tayagala aba tayagala oli muntu mukulu otegeera wetondeetera kusinduukirirwa mmeme abiri ebintu byonywesa olw'empaka kati ng'asooka abuuza ni mulamu yaaliwa kweni tannadda mbu yagenze ku interview yagenze ku interview mulamu tonolera interview kati omuntu agenda ku interview asula obusuzi saagala bintu ebyo muntu aba yajano kubeyo saagala omwami ono ku bukodyo kwatudde kati omukyala naba nga akoze rose amayembe baganyuganywa soka kati oluvannyuma mukazi atukyekola nga akwata bintu nga abitegula katuba tulyawo nga yagenze ku interview bannange naye interview eno yovaako ekiro bannange baba interview zimenya naye olunaku lulamba oli mu interview nkaeni oli omusajja muzibu bannange okuwa omulimu interview nga tonnawandiika mpapula mbu asooka kukyusa kugewusa n'abanga akyusa oba ki interview ki omuli boss ogewusa omukozi asaba omulimu mulimu ki gwe gwasaba efilimu eno ekyatandika butandisi kyekitundu ekyokubiri awule ne kamunguluza amuluma najjayo akambe ova luddawa ono nayingirawo naye gwe owootula muli otulebako amatu tuyitambuzi interview yaba gyogendako n'olyoka olwayo bwoti omwami neyeekalamula ssebo yitawo mangu eri kumba ono abadde amugiddeyo ekisa musala amatu omwami nayingirawo nga nnyinimu era n'akambuwala nnyo naye bannange maama yampa omwana ono mulabirire omwana bino byatandise okukola tebindeetera obuzibu omwana ali mu kubeyuka bubeyusa alinga aki nanti era byebyo kulwokuba obuvunanyizibwa bwakubula ewaka wano naawe kennyini toyina mulimu omwana wabandi atandise okwononeka oli awo osongola mutwe okulinga gundi omwana ayonooneka bwononesa otunula
omwami ono bino byonna byagenda maaso n'okwekaza yali mukonoona mulamu we. Efirimu egenda maaso ate nga tukyatandika ntandike. Nagambye okuva mu Miss Production natenga bulijjo. Nagambye bina Uganda bino tebikubwamu kopi naye osobola okusuubula n'olayiko okuba ni otunda. Okusuubula suubula n'okutunda otunde naye kopi tokubamu. Omukyala yeewuunya. Omusango kyokka ng'ono eyeekalakaasa ye kennyini yakulembera mu byokulekani omwana ono amubeyusa. Oli omwami taseka Masanda. Kaakati nno oluvannyuma ekyatandika waliwo omwana w'omuntu nagambye Namulema Judith oligina nemuze Namulema Judith ali ku simu nakuzina alina omusajja gwayagala okukamala obukamazi aba ali awo mukulu n'atuuka ennaku zino takyakola bizinesi ayinaemu ya bwenzi yagaseeko ne mulamu we kuba n'ompulira nkoye waka wampa obuzibu kaakati ewaka obuzibu bwafuna mbweno jajja naawumula ono yamuwumuza emuwumuza mwoyo bamukubya puleesa nze nampulira feesi yeekapye simanyi nakumanya kyendiko Mukama Katonda kizibu ekiri ewaka abantu bamalako bumazi mirembe. Leero ne ngamba singa kisoboka abantu bano ne banviira kuba kati mpulira nembeera nawe ekyo ne badde kikola kati ng'amugamba ntoyomba ng'asooka amuwaka juice ngoyini okawulira aya awulira mukwawo okamala egenda maaso ate ng'ekyatandika butandisi kadi ng'amugamba oyo juice obatampeko simwagala alina juice gwayagala omulala tugenda tulaba omugga kakati ono aliyo naayita Anet ayita Anet muganda we njagala olabe babadde bamusse kati ebiseera bisinga omanye ebintu byokka okulabika ndi okambuwalira omuntu kiyinza obutamukola ki obutamugunjula okuba tekuba kugunjula kali ng'asooka amutegeeza naye mwana wa maama wange lwaki ogenda maaso n'okulabikani weeyisa obubi obwenkanidde awo kani ng'amugamba nakuleeta kulabikani obaako ebintu byotereza ewaka kuba ona banzitowa yazitowa kani ng'amugamba siganye ni omulimu olina ogunoonya naye mulimu gwaba gwogenda n'onoonya n'ovaayo kiro nze ate oba gye nnoonya omulimu oli akukyusa wenna naakukyusa naawe akwetegereza buli wamu naaba ng'alumba kyetegereza Masanda ajja kugoba akuzze mu kyalo. Efirimu egenda maaso ono bawa amanyi mukambo kamala njagala olabe. Akugobe kubanga nkyayagala ompeereze. Kali ng'amugamba olina kyusa mu mbeera zo saagala mwami atabuke atuuke okugoba wano ate bw'anaakugoba nze ani anannyambako kuba nange ndi mukwowu. Masanda mukambwe bamutya kali kumbe Masanda alina ayina kipoloti kyali mu kulambula ayina kipoloti kyekipya buli lunaku baba ino okisimbamu empwanyi ye Kafeero Jamada original names alo zibizaayo obudde kwolwo yasulayo busuzi ehono omukyala kakati ono aba ali wano ategekera omwami kumbe ogenda okwetegereza omukyala ono sebo wansula n'ogenda kati mbu weekomezaawo
ono yali muka musajja kati ng'amugamba genda gye wagenda ofuluma onviire Queen n'agamba va wano sirina mugaso gwe nkufuna mu musajja gwe Queen ate nkomyewe wange oŋŋaana kati ate ono yaani kyekiri wano wuuyo mbuuze the invader ye mwami ani omukyalo ono yali mufumbo bawe nga be bana bakola safari sebo va mu nyumba yange rabo mwenzi Masanda nakalambira otumalako emirembe mutuyingirira mmwe mwani mulaba olukooti alinga yambadde olubugo Queen omanyinyini wano omanyinyini wano saagala kumanyira saagala kumanyira oyo ja mu nyumba yange Masanda ne yeekaza ennyumba gyayombera gwe musajja gwe Queen wano wawo wange bwe waba wawo lwaki sigwe yasuze mu kisenge wano wange saagala nkumanyula obulevu obutannawera yita woyise ngojja nkukuba nti gwe okubenze wano wange ogenda okwetegereza teyamugamba nti alina omusajja saba wano nze mbadde nsasulawo eno ennyumba epangisibwa era Katonda watu ebintu byonoonese fuluma ove mu nyumba yange n'omukazi neyekyanga Masanda gwayagala ennyo era n'akwata ono yali bbaawe mbu yamulekawo emyezi mingi n'amugoba kati ne Masanda kyeyakola kwe kwambala ave wano omukazi bwe yali amuleta teyamugamba nti alinayo omusajja omulala kaakati nanjera akuba njagala olabe Masanda obusungu ne bumukwata omanye okusula mu buliri bu Masanda wasu kati omukyala akuba abuuza bbaawe gye yasuze Masanda teyasuze waka nze muganda we byo bye yakoze n'aludde obusunga siyinza kudda kawulira Masanda bwe yeekwasa mbu yanyiize nnyo kuba mulamu yamunyiizizza byatambula simanyi agenda ku interview anoonya omulimu n'atadda yawulidde ng'ayagala mmutuga kati okobala okutuga omuntu n'asula ebweru era we twogerera asitamye kabalazza ku mulirwano Masanda akamala obusungu bunzigweko nkomewo wulira omwenzi kati ono nassaamu obugoyi kati ng'asooka mbuuza neti kiki yekengumya Esther original names nzirayo ku interview teyawedde interview bagikolera mu interviews jo babadde mukoota we kadi bagenda mu afu olwaleero ngene bannange mwana gwe byonna benadde nkubulira jo byakuyise ku mutwe agenda ku interview enaggunzeemu obugoye oyina okwambala bwoti anti munnanga abagagga bw'otabambalira interview eyinza okukulema kadi nga muganenze ndi muntu mukulu tonneeraliikirira era nsobola okwezza engeri gye neetwala olumbe dati ndi sirina kudda leeti daba bwaggunze ngenze ku interview baba ngenze ku interview ngweni naye n'omwana maama yamuzaala ne tudda ewa Masanda yayambalirawo wabula ebintu by'ensi bizibu bala agenze munange tewabala amaze n'akita ndi wano bulijjo nambula poloti kumbe poloti eri manya ga muntu mulala nagenda maaso yeetonda munange sikufumbidde nakufumbira kyanki kalinga ulira kati omukyalo ono ng'agamba nenze oyo omusajja neesibako era omusajja gwate omusajja kale era nali ntomedde yali accident omwagala naye agenda naye ataaca neesibako yannange Masanda neyeefula atalumiddwamu wadde n'akamu kino kituwa ekyokuyiga nti buli mukazi gw'osanga mu nnyumba enyirira nga sigwe wagimufunira kimanye nti waliwo yagimufunira
saba nnyo wakomera waleme kuba wa butayimbwa oba wa nnyondo mubamu ab'obubazzi. Masanda yayombanga ennyumba yagipangisa. Ennyumba omukazi zina apartment ezajja. Tunulira. Agenda ku mulimu. Era yasiibula abenga agenda ku mulimu. Nja kuba nkulaba. Naye ng'omukwano gulabikanga oguyiseemu ettaka bw'aba sukaali. Nze nandiwo. Oli namugalira ebweru. Leka ge nkugulire. Tokimanyi nti omukyala yaggulira omwami? Leka nzigulire emikisa. Yangu obudde bugenda nti. Omulundi gwa gwasososula ebwenu. Kakati munnange oluvannyuma ennyo tulabe yagenze ku interview. Kati yagenze ku interview ali wanaapoye. Kati tuba tuli awo ng'omukulu ayingirawo. Ono omwami alina amaanyi. Kwegamba yazaalibwanga kirimaanyi. Abasajja ennaku za leero okuba n'abakazi abasatu baaba. Oteekeddwa okuba nti tolina kamunguluze. Tokimanyi. Singa mbadde nkimanyi. Kati yamubuuza ki ekimuleese. Nkimyeko. Kali nga mugamba nze kulaba akalagaane. Wakubye. Nga eggulo wankubye ng'akuba omubbi. Yabadde ng'akuba eribbiri obusimu. Musajja gwe bye biwaŋŋamba mbu onjagala. Mwana wofula ekitabo. Naye ssebo n'otabuka bwenna n'otabuka n'obeera ng'ekiki. Kwina Yaneti. Ekyo kyonna. N'agamba nikyo kikyadde kirina okukolebwa. Angela. Engeri Angela gye yaddagize ng'atabuse n'adde n'okukiraga nti nkukuba okulaga nti wonna mukakasa tewali kiri wakati waffe. Yabadde binafu. Ekyo kye kibadde kisi. Kati yabadde alina okulaga ensonga nti okujja kwa mulamu wali ono si yakyagala ennyo. Aleme kulayikani amubuusabuusa kuba omuntu oba ewaka omuwolereza. Oli ayinza okulowooza ni waliwo engeri. Aneti. Gira naawe. Nkugamba oli eno owanise bugulu. Kiki kyoyagala? Nze siina ki. Oba wankyaye mbulira. Kati nga mugamba mbulira oba wankyaye ngende netterumu n'ekyo nakyo nkimanye kuba omuntu okunkyawa nze siina bulamu. Abalala bankyawe naye Aneti ŋŋaanyi. Aneti yo waakasagazi. Kati baki ekituuse? Kakasa nkyoddamu. Kati nga mugabo oba onjagala. Saagala oddemu kumbonereza. Sigenda kuddamu. Sigenda kuddamu kyo. Ekyo kyo ngenda kwagala. Ekyokuba nkisazizaamu. Ye Kafeero Jamaada. Banange webale kunsonyiwa. N'amusonyiwa ate Aneti engeri gy'alimu akasagazi. Otali oba. Kati ng'ono naye amugamba nti okimanyi gwe embeera ya bulamu bwange. Buli kimu kibeera kirungi nga bw'oli. Abuuza entulo obugenyi. Kati nga mugamba n'osobola okuba ng'olima. Manye jagirizi. Ngeni kulima siyina buzibu. Kankubuli. Nkumbi alina ya tulakita. Abantu abasawo beepanga mu balongo. Kati nga mugamba olaba. Naawe teri musaali tulongosa. Teri ayinza twawula. N'abasawo abayawula ebizimba ku bantu. Kitwale ndigo oli kizimba kitono nze kizimba ekinene era tewali agenda tujjanjaba. Ffe ebizimba twatondebwa kubaawo gwe nange tuli bizimba. N'abasawo baba beepanga tujjanjaba batujjewo. Ffe tetubula. Wegawa mayute ffe tetuwona. Aliyo. Tugenda mu maaso. Masanda. Nja kwagala. Baagalana. Gwera naye. Kati binane tibyayagala. Kwagala nganze bwe ngenda okwagala. Kali nga mugamba ekyamazima laavu yo ngiina ky'oba olina okola mpa eyiyo. Wano sigwa kwa. Laavu weeri. Kwagala kwe nabadde njagala. Kaakati oluvannyuma. Ono omwami baamugobye. Kali waliwo yamusinkana. Zeeko. Ya. Kali nga mugamba obuliridde gweni bwe kiri. Nina emirimu gye mbaddeko emitongole. Kakati olwani avunaanyizibwa ku nnyumba ze. Naizibwa ku bina binabindike. Fine. Kakati njagala kutegeeza. Waliwo ensonga eziriwo. Okuva lwe yabula. N'agamba nti ennyumba yammwe mbadde nga ngipangisa. Era mbadde nze kusasula myezi ena gye maze nga siriiwo. Naye essaawa eno ekintu kye nsanze kimazeeko amaanyi. Kiki ate? Musanze n'omusajja mu nnyumba yange. Asaza w'ennyumba aleme kuddamu gisasula. Okunkuba masasi. N'agamba omukazi ono nga muzibu.
musajja atuyayambadde kooti enagejegejemu naye asanzeyo kanyamuli Masanda akanga tebaddamu waakanga teri akakanga munange sirina gakubwa mukazi yesasulira ennyumba kasitaba nga yatuuka n'okwagala okuwasizaamu abasajja abalala ekyo sijja kirinda era musajja na akwate ku baave wano njagala olabe kaakali nono omukyala ali eno yalisi ali ena mukwano gwe kati ng'agamba niyafuna omusajja bannange takyali kuba n'abasafaari emirembe gyawulira mbw alinga kitengejja ku mazzi ku musajja omupya gwe yafuna soka olindeko aba akyawaanira munne agenda okwetegereza ono si Masanda. This is super guru. Masanda mu Luganda mu Luzungu aba super guru mama. Kati ate Masanda abadde yakamuwaana so kompereza ensawo yange tagira kuba agimanyi n'agwa kava ulira ekyo kyalinga atudde ku sigiri y'ebbaati aleese Masanda aleese akafo kano kasanyukirwamu abeerawo n'ebifo ebiwummulirwamu oleeta muno ne muwummulamu efirimu egenda maaso wulira twagala luumu kazooba luumu teba yakusiiga jutekisi luumu kuba ngoma tuwe ya longo meka asasudde longo kuno sikuzirisa muntu omukazi najja Masanda ali mukusasula longo luutu omukazi nalyoka asembera nga muswakivu zimpe tebajja gigendamu waliwo n'obulaga VIP nalyoka ayingira wa ate ono kiki ono yani nyini oli eno ate gwe gwani Masanda yekaza tosemberera nga omusajja gwe bayita Masanda musajja gwe mpuliro nkwasiza kamunguruze Masanda ogwe gundi oli wawa do I know you najja oluzungu sebo kiki tomanyi yes ono ali ku kimu Yesu Jesus oyo yani mubuli erinnya lyange tosiriwala mulimu abakazi abakubi onkuba nkwongera yogera erinnya lyange tomanyo negaana buli kasala woza ogenza meeting kumbe oli eno oli mu ku meeting kati eno teba meeting leka nonja kakuba gwe takuba muno ngenda kukucapa mpaka bonoyoge onerabide bwe mutwe gaana ngenda kukuba empinga nebbere teri naggwa libadde lisowosi ngenda kukuba ono ali ku kimu Jesus olaba ebintu ebimu ebireeta obuzibu kale oyita otya Yesu mu nsonga z'obwenzi tunulira firimu gwe nawe tokwata muno mataayi aneti tewasuze oluyi firimu yino bagiyita Masanda super guru abakazi balamu gwe tomala gagira gwe sikumanyi amwegaana kubanga wamajja tugende bebi togenda ono muzibu alisi lwaki ozanyira kooti yange wewe ozanyira kooti yange ogizanyirako ngani sikumanyi Madam, I knowing you why don't you leave me alone? Njagala mugambe nti omanyi. Ni mugambe. Nja kwongera. Ni mugambe deki. Ni mugambe. Tunulira. Don't spoil my day. Twende na lunaku lwange. Leta makoti. What's wrong? Mubakazi nagamba abakazi balimu ebika mulimu embalangu mugambe nti omanyi nembamu entalamule nembamu nakapanka nakawanga labe tabu kati mukazi gwe obutamanya linnya ly'omusango tondabangako musiruwala wano nabadde nkulwanira nga nkula gwe sikulabangako mukazi gwendeka y'omusango tondabangako musiruwala wano nabadde nkulwanira nga nkula gwe sikulabangako mukazi gwendeka
egenda mu maaso. Wanji nnyabo Kati tugenda okuddako ewa maama. Maama Angela. Oyagala Aneti. Aneti yagenda ewa mukulu w'e Kampala. Ennyabo ate yagenda okubeererayo ddala. Ennyabo laba kale webale. njagala olabe firimu. Kati ono yakuba essimu ng'akaaba kati akubira eyalibba. Ngoini baby. Ngoini baby nyagala kulaba ndi baby I'm sorry this guy was Miyaye. I didn't know that he's Miyaye. Kyokka bambi. Mufule ekitagasa. Please don't go back. Kweke nyiri wangu. Nonsindiikiriza ng'asindika ekyonsinga. N'onvumira ne kumaaso ga bba. Ate kakati onjagaza ki? Yakitegedde Masanda. Ngeni baby bambi I'm sorry. Ngeni baby kati wenini mubanga wala ninga mpungu baby buntanjagwa. Ngeni mkwano wangambye olina bakanyama dada badesanga. It was just a joke actually. Mkwano ngeni mkwano bambi tonchawa kyokka banno tobakyawa. Tobakyawa bambi. Eswi firimu egenda maaso bagiyita Super Group 2. Nagambe natenga bulijjo zigenze mu Jamada Videography Energy Center shop number B22 egenda maaso. Kakati nno kino kibayita okukola loosa amagenda n'amadda. Naye enseeta busa ate tewakyali mukazi mubi kuba bonna bayiga okwesiga ebizigo. Okolamu ensobi oli naafuna ate kuga buli kimu kati abakazi beetegeka baleba naddanga mulala. Ne tugenda kuno yagenza okunoonya interview. Yakoma bimusobedde. Bulijjo kipoloti akitwala ne bakipima leero abapunta babaguddemu. Yekengumya Esther akomyewo eka. Firimu kakati mukyala ng'avaayo. Ngwini kiki? Ebintu bigenze bitya interview. Omulimu genze gutya? Omanyi okutuuka wali eri mulayini nga gwoddako wali. Wulira. Saamuyise gwoddako. Kakati mbu bosi abadde amuyise ngadda ku interview. Mb'olukazi ne luva eri ne lutabukira omugagga. Ne bosi naye n'awulira obusungu. Era bosi n'atambula n'agenda nga ffenna kati olukazi oba luvuddewa ne lutabuka. Mazima nze mbadde nzirayo ku interview. Babadde bagenda kubatula bugoma. Sigenda kuddamu kudda ku interview. Oba mbeererawo nga sirina mulimu kambeererewo. Ebiseera ebisinga abantu mu bigambo boogera baba beewaabira olw'ebikolobero byabwe naye lwakuba gwe baba bagamba naye taba Katonda batasobola kumanya. Ava mu interview lusaza awulira ennaku. Mulimu abakazi ku nsi nga baatondebwa yo olunaku atafunye musajja awulira bubi afazaali alekayo okulya. Kati ono kyawulira. Nnaku za interview maama. Katuba tuli awo ng'omukulu akomyewo. Kakati nno ne kino kiwe komawo asunguwadde. Munyumya biki? Munyumya biki? Ova kutawuka. Akulidde gy'ava. Ne naawe lwaki ovuma mulamu wo? Oli yafunye da stress ze gyagenza omulimu tafunye. Anti lwaki era mubuuza gy'ava? Lwaki omuli bubi munno? Masanda mugezi akalamalawo bono alina byayogedde nga abibuulira oli. Mugezi Masanda egenda maaso. Ye omukyala amanyi yakola loosi kuba bba tebakyakwataganirako ddala.
kati nga mbuuza tolina ku nsonyi mweni nsonyi ziriwa mweni kanviira ekyetere kati olaba byebyo byesaagala ate saagala ogambe nti omwana oyo mutulugunya oba mutuntuza owulira naye saagala tube nga tuba n'ebizibu omwana tulina omugambako kati gyatambulira eyo tetumanya bizibu ki bimutuukaka ayinza n'okufunirayo ebizibu nga tetumanye njagala olabe sikyasobola kukkiriziganya na mpisa gy'omuyisaamu juzi wagendamu nandula mimo waneeno katogiyuza ebizibu kale gwe muwolereze nnyo oba omumanyi nnyo kuba badde olina okukwata mulamu olowooza mukulu nnyo mumanyeko kyomumanyako nange mumanyeko kyemumanyako saagala mumanya birala byakola obimanyi saagala bimanya laba okwekyangamula tugenda maaso jemusinga jja zekirina kikoze kutaasa oli omusajja nze olaba nze omusajja oli simwagala naye abadde alina ebintu byanyambako nga toliiwo kati okwekyangirako nabadde saagala mulwane kuba ogusajja gwali gwamagye gwandikusse tonsiruwaza wandaze omusajja gwe wandaze sebo munange ye kanyama nondagandiye buli kimu era ffe tetulina makulu munange bambi ni bami jemusi gwe sigala n'omusajja wo gwowulira nti gwowuliramu emirembe leka lengera bambi tewandindese mukwano jemusi neyekyanga awulira obusungu yakoze loosi abakazi mujja kukola nnyo loosi nga temumanye kakati omwami ono Masanda kati akimanyi mu nju waliwo ekitateredde akimanyi mu nju waliwo ekitali kituufu kati yakola ng'asooba Masanda izisooba bw'asooba mu nnyumba omukazi ng'amulesse egenda mu maaso firimu bagiyita supagulu Masanda efirimu eno egenda mu maaso bagiyita supagulu tulaba kitundu kyayo ekyokubiri egitero ekubawo nazaawo n'atandika okusooba azizaawo n'asooba egenda mu maaso njagala olabe kaakati laba bw'ayitamu n'alyoka ajja mu kisenge awali mulamu we kebakanga akali ku ndogoyi kaddira ppira omanyi abakazi balina obuze n'alyoka ayingirawo efirimu gye bayita supagulu n'alyoka akwata ku mwanjo uno ogendo aweweetereza obadde oti genda naye naawe ekintu kino lwakyugira Masanda kati olaba Masanda sebo obulimba bw'oyitiriza ebyo olina omukazi omulala oli neera nabulira byekintu nga mpulira bubi nange nekinyiga namunyonyoza biki ebinyonyoza mpita bwana mu bwenzi bwo butatuula obwo obwenzi obukujjudde nze ne Angela kitukumala wulira
amulangidde oba ye ne Angela tebasobola mumaliriza nezija ku interview sebo tegese waka wange yenayina nga muyitirivu mulesi nolokoleta ekikazi nekimulinnyamu eggere nena nekimusaasanya waka bamusaasanyiza kuviramu awo yawulidde ennaku kati ekyo tukiveeko nze wendi ndi mulamba siri mutooleko yenze akwagala era yenze enzuunu ngigenda maaso n'olekaana wenna nogira bintu oli nakyakyaliza kintu nange mpulira nga nkyampisiza si bulungi bulidde kati nga mugamba fuluma kati ngenderaawo leka naawe oli muntu mukulu ngenda oli ajja kuwulira oba bajja wawulira n'awulira sigwabirese lwaki nkugambanga nga towulira efirimu egenda mu maaso kati njagala awulire ajje munyonyola kyolina abakazi abalala ebbali ate sigenda namu kitabuse olina bangi kitabuse kati okimanye ojja mugamba oyononera avu oba yononeke kuba nange bwenkulagala avu yange tofaayo mukazi buli kaseera mbeera neriddawo naawe paako takwata kugenda eri nekitaama kati Angela yeebase Angela gye yeebase kumbe abaasika yasika bulangi tebadde yetuddeko akasipule ne kagwa n'azuukuka kali agenda okwetegereza Masanda is not here. Where is Masanda? He did not attend the bedroom. Why is he absent? Where is the Masanda? Najja yenna mata Rania na Nyondo original names efirimu egenda maaso kadi anonye omwami nga tamulaba omutima gwamukubira omutima ne gumukubira efirimu yaffe egenda maaso njagala olabe njagala olabe anonya omwami ne mudira tamulaba kifo kimu kyatannakebera kyekisenge kya Anet kumbe omwami yali eno yeegayirira mpulira bubi ne kakati omukazi Masanda naawe kale bya mirembe kyokka gwe bano ngamba bulungi naye kati ebintu by'empaka byaki ate oba nkugamba nkwagala basi wulira Masanda oli ku kindi gwe olabye kyekiriwo ono omwana abadde alogootana nenzijja nga alabika alina ebyewaabwe biba mu mabeere ebyewaabwe biba sirika naawe nze mba njogera ebibadde bikuluma kati omulabi akolaki olyoka oyo weyogezeemu era onoonya wootandikira ogamba nti olina kyolabye ekitabaddewo kono omwana wa maama woolaba gwe wandibadde osaasira nina kyemusanze kimutuga ndi mumuyamba musomereddwa addemu obwandastandi omukazi yakolima waliwo ekintu kyobuzaabulizaako omuntu Masanda ne yeekaza kati okolima kyolabye tulina kyetukola nyini okolima fuluma nebweru gulabe gubeteggera ndi mukusabira oli ayina ebimutuga ate oyomba kakati olaba byolese kati nagambye gwolese obuzibu olekana wenna olinga ddobe mu kibira oli teyanditegedde nakutegeera
kati webake kati mpitaako tewakyali ne kitujja oli bwakusanga okyama ku kkubo tuulira ddala mu mpitambi tereera bamugobyeyo yawulira nga mukazi otabitegeera yalaba nga tamayina kyaliko musajja afuuse ekirala efirimu egenda mu maaso akanja banzaavu va mu nyumba yange mwekubaganya wano gende wa bbaawo okitegeera nze nja kutugala njakukiza kakati ebintu byongedde otaama ono buli we yeebaka aloota James amutuga aloota James amutuga obulago bubadde bulugenza egenda maaso nyabo webale nnyo webale ddala nakweta kumperezo nyambe ku mirimu nayo nyambe ne ku musajja kati ye saawa parkingamu ebibyo otambula onviire byononesa nkusonyiwa biki wulira tontabula babe kitubo kiroza siwe singa kyenyagaza mulamu yazze obuzimu kiseera nokola otya ninjagala nkuyite nawudde natera okuyita ate baba no kati nolaba wayasamirira tambula ogenda opakinga ebintu besanga nawuliriza amugobye sikyalina wadde akadakiika akamuwe kati akakugumiikiriza nkugambye nva mu maaso tompoleza mpozi ng'onnoonyamu birala kugenda mu kyalo ng'otirika musaayi walinsonyiye baba bamugobye mwana kuneesiriwalizaako kolera ddala obwenzi obw'ekisiru nnyini mu nnyumba ya muganda wo efirimu gye tulaba ye supaggulu kati aba apakira ono yamuleeta omugoba otya lwaki ogoba omwana wa maama wa Matuula tokimanyi tomanyi kimugobya kalabe tolina buyinza kati ng'amugamba ni ekyogoba omuntu wano nze nkikola eno enjusi yanyo ng'amugamba ni wano wange bulungi ebigambo by'oyogera nga nakaleta omwana oyo tombulira bintu bikadde naawe wulira bagenyi ba Masande ne yekyanga kati omugobe omwana wa nnyoko omugobe ku lw'okuba wansanze olwo bigambo ki ebinaafuluma gowandika ku mazzi gwe baakumpimako nemba ku muntu naye oba lwaki oba baki ebyo byali byampaka nfunye omuntu alina kyasobola okugira ate omutulugunya saagala weesiruwaze kukuba tombuza ate nze tombuzaabuzeeyo okwetunuza wano wetunuzanga twala eri naawe nja kukuba nagundi gwojja kubwa era beeramu amagezi ove ku munno mumirembe okufuluma oge kati gwoba ogenda n'okugenda oba byebyo abali omuto omwana w'abandi omutulugunye omwana wuuna amanyi n'otuula ku ntebe n'asalako amagulu n'asuula eri mulekere mirembe era ono talina tavaawo wano bw'oba owulira okwoye gwoba ogenda omutwe gukulinga ebizibu fuluma otulekere kati ate ngambye gwoba ogenda otulekere n'emirembe gyaffe yanguwa tonkwatako nekangene nja kwegendera tonkwata ate Masanda tonkuba mwana gwa Aneti ekyo kyokoze Aneti kyonkoze gwe naleeta nga tolina nawe obeera Aneti nakujja ewaka nkulabirira Aneti onzibidde amaka genda eri oba bagabba ne bagabba gwe wansanga oba nakusanga olinteeka otirika musa pozi onoonya kuddamu ng'olinga kataapu ofulumye omusaayi kononi kale n'agenda maaso n'alaga ongobye Masanda naye nawe buli badde togezanga kukunoonya n'agamba mwana gw'amaziga gw'ogandeetedde gw'omuganda wange gw'onkaabiza kaaba ate bw'okaaba okaaba musaayi kaaba oba okaaba gusosobola kwaba muntu alina waka ng'omugoba nabayo ng'omugoba oti genda
egenda mu maaso. Ono ssebo mbu yalina waaka oli talina wamma tugende kati aye tubadde twekweka kati kweni tugenda kwemayeggera ŋŋano bagenda kumala geya ŋŋano ekijja kijje. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Yingira si wasibe. Njagala olabe Mwana wange Angela nga kaakati no tuba tuli awo maama ate yawulira akonkona. mwana wange atakade butuleko. Mwana yajja asinda engoye ze yalimu ze bamugoberamu. Nkenya ate olubadde Si mwana wange Mama Masanda angobye. wangi waliwo ebintu ebyogerwa nga tosobola kikkiriza. Omuntu okugobwa Nyako ng'omuntu ne mugamba munne etambulodde ewa mama nze sigenda sobola mpisa zo. Wulira. Masanda nangamba ng'alagawo akoze eki. Nze mba ntambula muviire mbwera yesuwani mwawukanya na aineti nze ntambule nkole ki nkomewo nobe tanganyiza wadde okukwata kantu kange naaka. Aneti gwe nakusindikira wulira emboozi n'omusajja n'amuyambiramu. Iye Tonda wange oli bamusindika yambe ku mirimu n'omusajja n'amuyambira ddala. Baabano kaakati maama kyeyakola n'akubira muwala we essimu amubuuze ki ekigenda maaso ng'era omuntu omukulu. Kumbe Masanda leero teyakoze, ali ku kipoloti, ali ku kipoloti kya neti. Ngenya ate olubadde maama mbw ampita simanyi alina byagala tutuulemu. Sebo kyakimanya ali ku byanjera kalinga mugamanyi genda olabe kiki kyakugamba sawa kali ono yamugamba nigendera ddala ino kujja kuki tulabe bulungi kiki bayogera. mwana tulizo nti byanjera ng'ate akuyitidde ensonga ndala era singa sigwe saligenza agenda tumutegereze egenda maaso firimu era sigala nakuvawana agenda kusigala nga mulinzi gwolutugane kali nga amugamba gwe gendayo owule kasasiro wawe gwe boogera then okyuse okomewo. Owulidde efirimu egenda maaso. ekizibu kyamuwandisa naye sigenda kuvaawo kamulinde emulabe kikyakwatira kaakati n'oluvannyuma okay nze kaakati kino nga kijja kisanga mutabani wa Land Road wakanga banti kati agenza otuuka ewaka basibyewo anti renti sente muludde osasula. direeta Tujja kusasula myezi ena mwami twali tumulinze ate naye twamulebe yawandudde mulira alinga Dulagoni. ekisooka Kaakati oli omwami yagambye takyakusasulira nju emyezi egyo mingi sento era yagambye mutoddamu kuyingirayo bw'oba tosasudde. nyumba ezebbanga mukwatemu Kweni kale kituufu oluddeko n'olulimi olu lumu ssente kali nange sinajja mutabani wa Land Road ali ku mulimu. wedde twaga bapangisa zengenda kudda kugwe nalaba Ennyumba sebo baagala abapangisa ate nga basasula. lumu ssente Leeta ssente tujjeko kufulu oba si ekyo n'ebintu by'olinamu tojja bijjamu. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe kati yeebuuza ekyokukola. Yayeebuuza ekyokukola nga njagala olabe kati ono yajja atina anti bamuyise efirimu yaffe egenda maaso.
Efirimu yaffe egenda mu maaso. Yep. Ng'ateegaye musi. James osobola n'okuntomera. Nkutomera ntya? Kati ye musi mwagala kutomera muntu. Gulinga nsalako obusazi. Okay, how are you? Fine, how are you? I'm not. James, I'm not fine.Embera gyendi mumbi, James. I need your help. Manyi wanyigira. Manyi toli musanyufu kyendi, but please, James. Ali mu kwegayirira James amusaasire. Asibidde ebintu mu nnyumba. Namunanga ebintu byonna nabikola bikyamu naye era okusobya kwaffe. Katonda agamu nno musonyiwe ng'akwetondedde James lwaki weefuula nampulira zibi. Oh my God. James bansibidde ebintu ebweru James oyagala ntandike kutambula ntya James. Bambi James. James bana ekisa wayina ekisa James kyekyakunjagaza ng'olina ekisa James. Ngwene Alice nkubuulire. Alice, nze nakulekera emirembe. Ulida. Ne bbaawo. Gwe kennyini wandaga nti oli ye musajja gwe wafuna. Omusajja akusasulira ennyumba. Kati nze nkusasulira ennyumba ku ddiiru ki? Kati ku ddiiru ki ndi bbaawo kati? Wandaga ali mu byakwetonda. James ebyo nabyo ngamba bituufu naye kati mbikusasulire ku business. James, I need your help. Excuse me. Ali mu bbanga akusasulira ennyumba. James, kino kyonayogera nga nfudde. Kati mwalimu nkuba masasi. Yakanda wozi ali mu bbanga. Weeyagale. Abali mu bbanga baba balya bulamu. James ne yeeyongerayo. Lave ebaawo naye esobola okukoma mu kaseera katidi. Ate omuntu bw'aba alina ekintu tamanya mugaso gwakyo. Efirimu egenda mu maaso. Ekintu Masanda kye yakoze. Ekintu Masanda kye yakoze. Otya? Efirimu egenda mu maaso. Nnyo. Era neewuunya bwewuunya kati bantu. Ono wuuno. Kakkana mu mwana wange. Yatuuka. Ekisoko mulenzi wange muleseeka. Kakati ng'agamba nze temunze mwoyo kalebule. Mbu alese eri omulenzi. Omulenzi gw'ayita omulenzi we mulamu we. Mugambye ki? Biki bye mwogera? Kati gwe nyawo. Naagala wulira omwana ono. Mpuliriza bulungi. Obuyinza wabufuna ddira watandika gy'otondera omukodo nyo. Mukazi kigwayo. Wulira omwana. Onje. Abuuza nnyina ddira yafuna obuyinza. Alyoka asalirewo mukoddomi we omukazi gw'alina okwagala ne gw'atalina kwagala. Nadda ku muganda we. N'agamba ni gwe mwotunulira omwo ng'obetegedde. Oli mu byaŋŋaŋŋalaŋŋaŋala. Laba omwana. Laba omwana. Kyokola abantu abasinga tebakyesembereza nganda zaabwe. Kati ng'amugamba omusajja yatuuka okukulekerawo ayagala enze waliwo obuzibu. Kati tolowooza nti nze nno okusootingira ebizibu byo, noonya ebizibu ebyava obitereeze. Bwe muba temulina byakwogera. Omwana n'ayogera ng'akinambuka. Lengera bw'akula nnyina omutima era omwana ono n'akwata ekkubo ne yeeyongerayo. Maama yeewuunya saako ne Angela. Waliwo omuntu ogamba okukola ekintu nga yeekwekako naye kati akikozesa futwa. Byabagwako bino bayita ebyempuna. Ebyo bayita ebyempuna. Tugenda mu maaso. Kaakati tebaalonza. Tebaalonza naaka. Mayakalega akasengula ennyonyi ekiro. Ne balumbirawo. Tulabe. Agana njo. Ne balumbirawo baba. Alika mukwasa emisango gye ijjo omusobola.
kakati bamutegedde ddagala ne ligaana bwe baali muteera ku kyayi n'agaana kati kulu ne bagenda mukola ekirala yaraba wurupa kazi kati bw'otambula okuva wano tobako okyama wonna nga bamulagirira enkola muzimbe amayembe gakyuse omwolekeza obwenyi ebisigadde biragera emisambwa gigenda kubikolako n'amugamba kati woviira no tobaako wookyama tuukiraka ebisigadde obindekere musajja mukulu wuuno kati aba ali awo eyagenza ovuma abantu ng'akomyewo nkeni mukwano weni obedda nkulinze yamulindidde wano naye nali simanyi ne mubwenzi mubaamu omululu ne mubwenzi mulimu omululu efirimu egenda badde bagamba ki bali mu bisitole byabwe bali mu bisitole byabwe amajangu gwe ku interview namuleeta ku interview ngaini mbavumye ne bakitegeeramu omusera batumanyiira lengera masanda ataliko amufuuyira mmindi abasajja mwe muleetedde abakazi obalogera ddala omuntu nga wakutuga buli kyakola kiba kyakutuga era yabadde atula nesooka mugenzi wamutugambo kuwaga gompa sagala nakujjukira ebintu ebyayita ebyo byokutuga balika bali mulaavu bano bavudde ku musawo bamugambye tabaako waatemera kale ngaamugamba maama nkukomezza wano jukira bamugambye takyama ddagala lijja kukyama kadi wa maama nga bayitawo ono ng'atambula nga yeeyongerayo efirimu yaffe egenda mu maaso so nga kyetunoonya kwe kumanya ludda waawe ebiggwera tuba tuli awo yasooka n'amutunuulira olwamutunuulira alo n'amupika basi gwe mukazi gwe bebi kulikayo mukwano banange okimanyi nti okooye mukwano abasajja baleetedde abakazi okuluga ngweni bebi banayina agonda nini mayembe nga galina amaanyi awayo ngweni obedda nkusubwa mukwano obedda nkusubwa nze kimanyi ekyokoye nkimanyi oncho muntu kinamu omulabe kamulabe yakusumbuwa yamuyitirawo bulijjo akimanyi munje mulimu ekizibu omulabe wuuno yes baby kati ate omugenyaze
mbala emu bbiri fuluma ebintu byonna gwo bitonoonedde kwenda huko sitaki maneno saagala kumtawanya yo banfunewo oguggo ye lwaki nkagamba nga kameze emputu bannankati Masanda gisaawe ebitwala eri ebipale eddogo litandise okkola wamma mukwano mulebe bwatunula Angela wange owa mukwano wamma kankuggyemu n'ebigere saagala amutadde mu line wamma sweetheart kino omukazi kyali ayagala babe nga bamufaako naye laavu nga ya miguwa sweet baby amulina naye omukwano gunyuma nnyo nga temuliimu bireega naye oba tolina kyokkola abantu amu bwe batabaleega tebatereera kaakannoono eyasooka okukigwamu nti mbulamu tubaako ebintu bye tubala ku bantu ne tulowooza ne bisobola okukola naye oluusi biba sibisobola. Njagala olabe omuntu alina kyakkoledde era ng'akwagaliza okuba obulungi omuntu amuvaako n'agenda ku oyo anaamuleetera ennaku naye nga buli kimu kyonna kibeerawo. Kati yali omukazi ategeerekeka wuno atambula n'obugatto ne bukutuka n'atandika buwalula bitera kulabika mu baniga omuniga yakeera ku makya bano Basanda ab'eripanda nga tamanyi watuufu wadda naye n'asiba nga atambula mpaka obudde ne buziba naye nga atambula tamanyi na kyazzaako. Kati kino tukirengera kiri kuno omwana w'obuwala omulungi omusajja gwe yagulira ebizigo ne yeenyiriza n'amyuka n'akola olususu n'agenda n'anoonya abasajja abaamusuddewo Bamasanda bali be baaloze era nga ne be baali bendako abalala nabo baabatabukidde. Kati ali wano aŋaŋŋala nga nkere mu kaddiba yenna Mulema Judith ensi emutakukidde tamanyi watuufu wadda tamanyi kyazzaako. Kati awulira bino tabyagala nzibyagala gumbe ono ali ku luguudo. Kati ali ku luguudo musajja amugobye ngobula ensi eno ekyuka ensi ekuba sama mu dakiika emu. Kaakano ono aba atambula nga tatayiza Masanda era twala eri ebizibu obale Masanda wansuula Masanda nondekera ebizibu Masanda nga nakuwa ssanyu nerengera nakujonzereza Masanda nakusigamu omutima gwange Masanda namuddize kuuli. Kati nga mugamba njagala onsasudire ssente ez'enju nzijemu ebintu byange nnoonye gyenzira emyezi 4. Masanda amugamba kyogamba nze nakwagalidde emyezi egiwera 4 gundi gwe beeramu. Masanda singa teyali gwe Masanda wansubiza okunjagala ate Masanda ennaku zino aliko ejjembe ku mutwe terimukkiriza laba bakazi balala ne gwe yayombye namuya akatono ayagala mukuba bukubi. Masanda angamba oli meeting kumbe oli mbwenzi. Masanda nsasulire ennyumba nnoonye gyenzira gwe wanvumye omusajja wange gamanyi nkulina munange oli kanyama wange nze nanke nnyini nkyalina ebizibu ebyange. Masanda
sina buzibu sikwetanga omukazi yayagala Masanda ng'akimanya afunye agenda osasula enju ojja kunkuba empiizo leero sijja kusonyiwa okay kakati sikwetanga gezaako katono nnyo gw'oli wampi nja kukuba ku ngufu Angela olabi kompyuta mwangu nze omukazi wange gwe njagala ye Angela era gwe nina mukazi wange alina lubuto tewangamba nti omwagala tewangamba nti omwagala nekimutabukira noleta omusajja mu nju ku macanga mwene noleta omusajja mu nju nekisinga gwe yajja mbuliri bwe nekisinga gwe yajja mu nju ye kati ndeka ani sirina bujebu ate kikuba kino ekikazi alisinja kukuba alisekoti yebbeyi ale bisate ebyakunkumulo Masanda sijja kuleka oli mukube nakimye wakubiddwa tankulaba naye tonimanya nti okubiddwa gwe dda manyira ebintu bino si yangu firimu egera maaso yonna yajja nakunkona akonkona waani ewa nyina akonkonye ewa nyina akonkona ewa nyina akonkona ewa nyina maama ogenda okugula nalaba ekyekango Mama Masanda ngobye nagambo je wano Mama kati ate Masanda munange wabangobye wano wewa ne bagamba muno nola ki wakola Masanda nagobodde wange kati nze wemba wango Mama namire pini sagala byana biwutta sagala byana bisiru n'olunaku terunaziba ebigambo bye yamugambye manyira abaana nenzala abaana basirunzi genda kunjogezaako saagala kunsiruwalirako mwana n'omubulirira nga tategeera efirimu egenda mu maaso manyira abaana nenzala abaana basirunzi genda kunjogezaako saagala kunsiruwalirako mwana n'omubulirira nga tategeera efirimu egenda mu maaso nyabo okyali wano kaakati ono yakomawo kiki okyali wano lwaki tonnabagenda bazifunye obaddoze anti waŋŋambye nini wafunye sente sente zifunye kugulira obaddoze kwezigulira sina buzibuzi kasita wampa sente zinga nkugulira mutabani wa landiroodi mukambwe nze mbadde ŋŋamba nti olaba otya mbeera omuntu wondeke kati kyagala kumugabula poloti bwakireke tukolagana mwene nedda kimugamba sikite ebintu ebimu badde nyala tukwatagane kale nkuyimbire nga sikulu kwaya then n'obugoma ngwini okukikirigiyita bani naye tomanyi byakukikirigiyita oba ekikirigiyita then notansasuza gomanye obusawo bwa seminti enyuma osula bwe yamira omanye ebintu ebyagigenda mugoli okodde mu by'omuzannyo nyagala ombuulire obugoma bw'obusuubulawa katonda yabukusuubuza okujja wano oli wano katonda omukwano yagukuwa omukwano tebagugula kuba ebintu katonda yagaba bya bwereere gwe lwaki oba obifunamu ssente ate nga tomuwa busuulu giwunye oli ayagala ssente tomunyumiza kaakati daava eri ew'amasanda mpitirivu omukwano muyitirivu nnyo ew'amasanda buli kimu kiri sitede nnyo n'amaanyi akomyewo omwami
bamutereza mu line banange olabika okooye omanyi ennaku zino akomawo mu budde anoonya kajuisi kyamutuninga ali mayembe mwabuukirabuukira kata nkunyweseeko bebi okufa obufe akandu kano kale eri ekiyindo laavu weeri yerani yanamatana nyondo ligina nemuzi yali luli tasekera mukyala nga ne byamu atayagala kati ebyokunywa abikkiriza kumbe mwe muli amayembe agasigalira kati aganywera omwo kimulina wali weepanga omutima gwakyo kati kiga wali weepanga ojje weegendeza omuntu aliko amayembe atandika okwesinisa nga isiro kati abwatunula obwomu bwenti bwanamunyigira ontetera okwemoola tolaba njagala olabe ate nsi kulakira agge olindaki yeewuunya omwami eri essanyu lyazeeyo n'amaziga ne gakwokinga maama tewandingobye munange masanda mulabidde ku nsi ye ne bwanguba naye gwe kanzaala gwe wanzaala munange tewandingobye munange buddage tewandingobye buddage emiwunyo giringa emiwunyo tamanyi kyazaako eno omwami alabirira omukyalo w'olubuto amulabirira omuntu aleete n'alyoka amufumbire engege nabanatuuka saagala ogambe nti omwami teyakufuddeko kagwe nkuleetera ak'okunywonyweko genda kuleetera ak'okunywa onyweko mukwano oloza byaggwayo ebiri naye olina okuba nga olina ssente luli omukwano gubadde gwakekwa nga bw'asaba ebyennyanja amuleetera mukene nga bw'asaba ebyennyanja mukene gwaleeta olyoka osooza abantu asoozayakuze kati omukwano weeguli balirana ku sowaani emu namulisemu nga ngenda egenda mu maaso esaawa kati oguleki n'agamba saagala oddemukulira mbeera mbi kati kankuliise nako luli kwali kumuyiribya sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde ono yatuuse mu ddogo eno sosolya eri mu ddogo nga batandika kweriisa mukwano weeguli kwako nkuliiseeko kali katya bannange mikwano ekintu kiri taratibu ekintu kiri taratibu nnyo genda ate kigenda kuba talawewe taratibu talawewe abatamanyi mukwano bagaita kajjanja bebani abulaawe era ne bagamba era abo bepankapanga bajja kakana bagira kajjanja bani abagamba naawe masanda abantu tuli obaddefeka wadde tuli obabiri olufeka naye bwe okimanyi nti ebikolwa byogera okusinga ebigambo kati bino byetukola abantu babitegeera era babiraba kakati bo ne beerabira nti bo baferiya kakati olwokubabo balemererwa bagala naffe tulemererwe naffe tufuke baferiya ngabo
Nenyambala baba nono. N'ebisibo byabwe. Ekyennyanja nno kindisiza kyonna gwe tonnalya ku muwula. Feka tukole ki? Katuli. Laavu yeyongedde. Lyako kiwuliriza. Sokuleka. Kankuliise. Naye kankuliise. Okawulira. Omukwano nno gunyiriza omukyalo ono abadde asiiwuukiriridde. Wanange kyowoma. Naye kati okuva leero Laavu bwe yadda. Simanyi nakumanya. Laavu okuva leero yakomawo baagiteekamu ekiti. Kumulamu. Tugende mu maaso. Yani yatutuma okwagala. Ani yaliwo? Laba amaziga. Okwagala okutwala ebitali bibyo. Ennaku eruma nga tomanyi kyogenda kulya. Laba ettabu. Laba ettabu. Ebintu byongedde kuba bibi. Nkoze ntya n'ayiiya. Waakuyiiya nnyo buli kaseera aba alemerako. Kaakano waliwo alidde kava mu kasaawe wano. Yali mwana wa maama. Yali mwana wa maama alidde kava wano. Alidde kava wano. Laba Laavu. Yali tayagala kugenda kulambula kya kipoloti. Kanaawe. Okimanyi ntino okimanyi n'atereeza saagala bagolokipa banafu namba 9 ndi siriyasi omukwano weeguli n'aleeta Kabutto munange kola ebyalema basajja aba saagala ate munange kyokka kye njagala njagala nkusiiga akazigo omukazi gw'oyagala omusiiga akazigo munange. omanya abasajja basinga engeri abasajja ala gye batalina Laavu nze agiina kangikulage. Owulira akazigo owulira wennawe n'omusayi gutambula. Efirimu egenda maaso. Tonolera amulengera leka nkusiige. Saagala munnange emirimu agikolera ddala kati. Luliyo emirimu yali tagikola kati emirimu agikola bulungi. Awo mba nkugyamu ebinuuko. Awo mba nkugyamu ekinonko. Anyumirwa. Alina abakazi bajja baloga nnyo mukole be baagala. Kubanga emitwe baba tebagitaddeeko ddagala oba mmindi. Mubeera bamputtu. Ko kazanya. Kade byokuzanya kavudeyo kali wano katuumye akaana katuumye. Laba entuumu. Akaana koogera. Omwana awulira wekiraba Oluka koona kaakana ne kazimbye omutwe. Kali muli kekyusa kalinga anakonda mu kasaka.
omusajja amaze naye emyaka nga kino abakazi ab'embuto balabe balina ebizibu bino byonna byenkola abasajja alala tebabikola kale mukwano njagala mbe nga nkutereeza oleme kulabika nti ate munange oyisibwa bubi nga kino olaba kati bino byenkola ng'emyaka gyonna gyamaze n'ebbanga lye tebabimukola egenda mu maaso era nga tasuubira tebasobola waliyo ababikola ali mumutereeza bino binagwakya ali mumutereeza lwaki tibiggwa biggwe kakati ne tudda ewaaye musi ngenje musi bebi ngenje musi bambi ngeni mbonange mboneredde ngenje musi mboneredde Fine, Alice. n'agamba gwe wanzije ewa maama Transport kuzaayo ewammwe sikinako problem. kali ng'amugamba ogenda kudda ewammwe nkwe transport bw'ogamba nze nakujja ewammwe nkuzzeeyo naye nga lwaki ombonereza otyo Badde njitwala kushi kali ng'amugamba ekyamazima sente njo nja zikuwa mu kitundu. naye wammwe manyi mugendeyo gumu kitundu naye era ogenda gukolerera Nda. emmotoka embadde ngenda gitwala ku washing be bajoozi kati oze emmotoka nkuogumu ekitundu okukuzza ewammwe Ni kati tukyali. ngweni nga nali mata gy'oli kweni kali andi wafuuka kyayi mukalu Ngaze nkwasa tekuli na mujaja yoze emmotoka kale sente bakola. kale kanjoze egenda mu maaso onaye bw'alemererwa yakomawo akonkona ewa nnyina maama nze nzikolera maama naye yakooya ekitumbaavu kino byona biwona kukula muwawa kwesiriwaza bwesiriwaza obba otya munankani wa muganda wo efirimu egenda mu maaso n'olyoka obba mulamu wo aye n'ogenda ne weewaana eno waliwo atandise okukola obwacupa ddere n'aleeta baketi afuuse kanaabe yagireeta alowooza omusajja ajjamuga kale enkusonyiye ngenda jooza yeekaabya alowooza namugamba kale gireke tojooza n'akwata emmoloka kazi bino ebyewusawusa bino bisaana kukozesa nga kukuuzi oba kalogoyi ye musinno yabiriko ali ku smartphone ye yenyigira ali ku simu jajjoze tukulaate tukalabula langi yange tandika yayoze emmotoka awulyanga nokoowa akooyi kubanga n'akapiki tasobola kukooza sajja bakambwe agimwozesezza oyo musajja aba ataamye firimba gita supagulu masanda soke nkuba ekifaananyi wano nkiwanike ba ekifaananyi n'akiteekayo ku gundi social media mukazi ayoza emmotoka tasangika ono yayoza ebintu mayembe gatandise okukola amayembe gatandise okukolera ddala n'ewaka yasiimuula emirimu gy'ewaka yagikola wabula yamutuninga ebintu biwedde nabasimulako wano naawe kati kyenkana naawe wawedde baabo kati nsaba kungololerako okubamu sooka ojje munange ogolole kyokka ali mu kusiimula n'olugoye alina olugolola emirembe egiri wano
omanyi basajja banyi baagala obawo omukisa gw'okugololera yenna alowooza ali kulaavu bayitayo ebintu ebimu tubikola tulowooza tuli mu mukwano kumbe batutuninze bakutuninga n'ovaamu layini yakutegeera naye twagala tumanye kiki ekinaava mu yeebiraka kagololere mukwano tonyiiga sijja lwayo kenyanguwe bebi laba ekiri eno ono ali ku lujja aboyaana omuntu yenna ng'olaba firimu eno osaanidde obeeko ky'oyigamu omanye kyekiyinza okusuula ku buzibu enneeyisaayo okwagala kubaawo naye tetuganye n'amadde oyina okugeekomako maama yaggulawo lwaki oli ku lujji lwange olukonkono n'olukyusa langi saakugoba maami bansonyiwe maama nsaba kunsonyiwa bambi maama maama munange tonkambuwalira bw'otyo maama mami siriddamu bambi saagala yamukkiriza amusonyiwe boosi emmotoka njozezza boosi bulijjo omanyi nno n'okwoza oba nkusabira omulimu bakanaabe nini okwoza njiyozezza etukudde walibadde ompa mangu kubanga munange emmotoka zewaffe obudde nga ayagala obudde nga buyise kulinnya nga obudde bukyali naddala okutambula ekiro so kati walibadde ompa nengenda mangu ensi ekyuka ate essente ziri mu banka mba nyina kusooka kugenda mu banka nemala okugjayo sente mu banka naye james tonolera kikinyekyo nawe ekyo kyenakola nakunyonyota nawe nokubuulira ebizibu byange lwaki buli kiseera obeera ombonyabonyabonye wabula akibonyaabonyeza nnyo bambi yaseka wayini kale kwata ogumu ekitundu kwata ogumu ekitundu tonkabirira abaavu mukaaba bubi njagala olabe weni wabula ensi ekuba wali olowooza ekubya migo oba mitayimbwa ojja ginnyonnyoka twaleka amusasula bino bye bijja okuddirira mu kitundu ekinaddako tule tunaba supagulu kitundu kyakubiri nate nga bulijjo eminze mbadde nkwereza abadde kafero jamada nga masanda namatalwani anannyondo nga angela kengumya esita nga anet akuume